Ensonga mu ggwanga erya Uganda zeeyongedde okutabuka. Omukulu akulira Bank of Uganda oba muyite Governor wa Bank of Uganda ono nga amanyiddwa nga Emmanuel Mutebile kyaddaaki afudde ng'aweza emyaka 72. Olunaku olwaleero amawulire genkuleetedde ge g'omukulu ono amanyiddwa nga Professor Emmanuel Tumusiime Mutebile. Ono afudde enkya ya leero ku lunaku luno olwa Sunday wali mu Nairobi Hospital mu ggwanga erya Kenya. Mutebile abadde aweza emyaka 72 era nga Mutebile ono emabegakaawo abadde tava mu ddwaliro nga buli lukya bamutwala bwe bamuzza era nga weeks nga 2 emabega Mutebile ono bamuddusa mu ddwaliro wali e Nakasero wali mu Kampala ng'embeera ye etabuse era oluvannyuma nnyo ab'e Nakasero ne balaba nga tebasobola muhandolinga kwe kumuddusa mu ddwaliro sayidi za wali e Nairobi for emergency attention. Naye ng'ate famire ya Mutebile evuddeyo ne konfaminga nti omukulu Mutebile afudde ku ssaawa 11:30 ez'okumakya olunaku olwali enkya ya leero era nga Bank of Uganda enaatera okuvaayo ekole statement ku nsonga eno engeri omukulu ono gy'afuddemu erage public nti omukulu abadde agikulira avudde mu bulamu bw'ensi eno. Omukulu ono Mutebile asavinze nga Governor ate nga abadde ku kakiiko aka Board of Directors aka Bank of Uganda okuva nga 2001 paka kati wavudde mu bulamu obw'ensi eno. Era nga omukulu ono abadde musajja eyasoma ebitabo bye mu nsonga z'okubala ebitabo era ng'akoze ebintu bingi nnyo okugezaako okuba nga aboostinga economics mu ggwanga erya Uganda. Basajja babadde b'amaanyi mu ggwanga erya Uganda wano naye ng'ate era babadde baludde mu system so mu mbeera eyo credits zonna bazimuwadde ez'okuba nti ayina policies nyingi mu economics zaze innovatinga mu ggwanga erya Uganda era ng'asomerako wali e Makerere mu 1970 era nga awo we baamulonderanga president wa University of Students wamuyite guild president. So ebyo bye mbadde nsobodde okuba nga nkufunira enkya ya leero naye nga tugamba nti Pregen Media tugenda kuba tukuwa updates endala likinga commentinga era mwatu subscribing osobole okuba nga ofuna updates.